mugamba mutya abagala balungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ngenda kubabuulira ebintu byetusobola okukola okubeera nga tusobola okutuusa mukyala ku ntikko, oba ng'osobola okubeera ng'osobola otuusa mukazi wo ku ntikko buli ssaawa oba buli bbanga ly'obeera nga weegasse naye oba nga muli mu kikolwa ky'okwegatta. Ekisookera ddala abasajja abasinga mulina ensobi gye mukola muba muli abaami abasinga mulina ensobi gye mukola nti olowooza nti kubanga jjo olina ebifo biwamukutteko n'akyamuka n'asamula oyagala obinsistingeko oba obibeereko. Bw'oba onaatuusa omukyala ku ntikko olina okumastaringa ebintu ebisobola okubeera nga bimuleetera okutuuka ku ntikko. Andi olina okumanya nti by'oyize leero togenda kubiyiga nkya. Ndi muntu ainvestinga obudde bwange mu nsonga ze mbasomesa oba mu bintu bye mbaleetera wano bye nsharinga nammwe. Ngezaako oba right now ndi ku kkubo oba ndigezaako okusoma kye tuyita omubiri gw'omuntu oba kye twandiyise human anatomy, but nfokasinze nnyo ku before ebyekyama how it works with the body, with the brain ebisigadde. Njagala nnyo okufuba okulaba nti kyekibaawo ng'omuntu atuuka ku ntikko, kyekibaawo omuntu okutuuka ku ntikko, kyekibaawo bwe kityo. This is where I gather the information gye mba sharinga nammwe oba gye mba mbaleetera. It's not random scraps of stuff nti mbijja mbijja mu muntu oba mbijja wano. I gather information, I do my research, then nembaleetera ekintu nga kiri clean nga nange nkyesiga nga mmanyi nti kyensomesa, yes, at least nkiyinako. Like, I have an idea of what I'm teaching. I'm not just saying blah. And ne bagamba ndi muntu akola test nti nze bwe kitu bwe mba nkitabye kuba nange ndi muntu ngenda nenkyegezesezako doesn't have nze nawali baddagala se nabagamba sandisomako nti eri poisonous omabdi yandiyegeresezaako nendaba eriko nenga kituufu likola. Kale tudde ku nsonga, bw'oba oyagala okutuusa omukyala ku ntikko olina okubeera ng'omanyi omubiri gw'omukyala. Abasajja abasinga temumanyi omubiri gwa mukyala oba temumanyi mibiri gy'abakazi, gw'olowooza nti nno nti kubanga wazinye essala n'asammula ate nno nga n'olusanyiza okuba yakulimbye abeera mbu like oli wakabi kakati n'oli ogenda muzina nga wazinye essala, then nekirala okutuuka ku ntikko kyawukana. Abamu mukiconfusinga n'amazzi. This is a question that pops up ku audio zange, ku video zange, ku live zange. Kyeddingana senga amazzi ago agafuluma agasammukwala omukyala aba amaze, amazzi g'okumala nabagamba gaba matini nnyo, omukyala gamala. Omukazi asobola okumala oba okusammula n'amala mu mbeera y'emu ng'ate asammula, naye ate era omukyala asobola okusammula naye era nga tamaze. Ekisookera ddala before ki omukyala byosobola omukwatamu okumukyamula. Abakazi abasinga nabagamba generally abakazi abasinga katugambe 75% of abakazi bamala nga si kuba nti omuzinye munda. Si nti kuba nti omupimpinye ennyombo kye kimuleetera okumala. Omukazi asobola okumala ng'omweweese ebbere, omukazi asobola okumala ng'omweweese musino, like asobola okumala ng'oweweese mu bugere, asobola okumala ng'omugambye bugambi. So buli bw'ogenda mu kikolwa n'omukyala sooka otegeere omukyala ayagala omubuulira ebigambo bino ebyesittaza jimpe mananjizine bla bla, oba ye mukyala ayagala omubuulira ebigambo ebirungi, olina amaaso amalungi baby, bannange nze buli bwenkutunuulira bwe ntimpulira ng'olinga kyakulya. Byebyo byayagala oba nedda? Cause tujja kwetaaga ebigambo bino mu nsonga z'okwepimpina. Okupimpina omukazi ng'osirise nnyo kibowa, kimuleetera okubeera nga yeebowa n'ava mu nsonga zino eno, ate nga tumwetaaga mu nsonga zino okubeera nga tumutuusa ku ntikko. So make sure nti okozesa ebigambo ng'owaana ku mukazi. And todduka buddusi kutegeera nti kati nsanga agambe tuweweete ku musino, kati odduke zoom otuukire ku musino oweeweete. Making sure omukyala omuprepinze bulungi, omutegese okumupreparing oba okumutegeka ntegeeza okumuweeweeta, n'abeera ng'asobola okukyammuka, n'abeera ng'osobola okubeera ng'okola ki ng'onyuma kye mugenda okukola. Muweeweete bulungi, then olyoka otandika okubeera ng'omuzina. Bw'oba onaamutuusa ku ntikko, buli lw'ozina mukyala wo kijja kukwanguyira nnyo mutuusa ku ntikko nga buli lw'omuzina asammula, lwakubanga omanyi mukyala wo. Ngamba omukazi gw'olina akaseera ako, sigamba abakazi, ngamba omukazi. Generally abakazi balina ebifo eby'enjawulo, naye buli omu alina ekimukyamula. Waliwo amapeesa g'onyiga kw'ono ate nga kw'oli togenda ganyiga gakole ki gamukolere. So ekisookera ddala kubeera ng'ojja kukozesa obugambo obulungi oba ebigambo by'omukisinga omukolera. Olwo abakyala nga bo baagala nnyo ebigambo by'okuleekaana, baagala nnyo ebigambo eby'obuwemu, baagala nnyo ebigambo ebibawaana. So it depends ku muntu. Bw'aba anyumirwa bimuwaana, then do that. Bw'aba ayagala bya buwemu, then kola ekyo. Ekyokubiri, okuweeweeta omusino gwe nga muli mu nsonga z'okwegatta. Nkakasa era nga nkiyinako obujulizi nti abakyala bangi oba abasajja bangi bw'omuba mupimpina abakazi mufa ku kimu kituli.
Tofaayo ku birala simanya kituli simanya mimwa simanya asitotegeera nti ekituli kirwa n'oteekayo mu kirago ttattata ng'omaze ng'ogwa wali ng'ebyo biwedde. So olina okumakinga sure nti omusino gwe oguwa obudde abakuba akakya bali mu muli kwalaale kubanga ekyo muba mukikolako. Omukazi kimwanguyiza okubeera ng'asobola okuyima n'atuuka okusamula. Amabeere gawa obudde. Ekirala kyengenda okusaba oba akakodyo akalala kootalinza kubeera ng'obuusa amaaso okunywegera omukazi. Olinza okirabanga ekitirimba tikitobya omukazi. Gwe ddeyo wakonywegere mukazi wo waba akwagala ojja kulaba nti atobye. Bw'omuba muli mu kikola okwenywegera tekukoma eri yokka nga mutandika. Omukazi musikosembeze omubiri gwe ku gugwe otandika okumunywegera. Omubiri gwe buli gubeera ku gw'omukazi ng'emibiri gyammwe gyegasse kikyamula nnyo abakazi. Kimuleetera okuwulira ng'ali safe, kimuleetera okuwulira ng'ayagalwa, kimuleetera okubeera ng'agenda kukweta. And omukazi okweta kye kisinga obukulu. But nga tetunaba nagenda wala, it takes two to tango, ekyo nakyo kikulu. Tosobola tuusa omukazi ku nteeka atayagala tuukayo. Bw'aba takwagala, atakufiiringa, by'okola tabyagala, kubanga omuntu atakwagala ne by'okola batabyagala. Kitegeeza oyo ne bw'onaakola bye njogera, oyinza obutamusobola mutuusa ku ntikko. Naye bw'oba nga muli ku peegi y'emu, kijja kwanguyira nnyo okubeera nga buli bw'omupimpina otuuka ku ntikko. Gezaako okubeera creative nti buli lw'opimpina mukyalawo olina akapya k'oleeta. Si bikadde byokka nabagamba tukyusa ku busitaayi bw'okwezina, busitaayi bw'okwezina tubuteeka ebbali, tusobola okukyusa ku kifo bwe tumuzinira, tusobola okukyusa ku nzina. Tugenda kwogera ku nzina. Abasajja abasinga kale ejja kubeera audio ndala sagala bigatta wamu. So okyusa ku nzina, okyusa ku ngeri gy'okwatamu mukyalawo, mugendeeko mu kiyigo. Nabagamba ebifo ngamba okukyusa effo sigamba nti ansangana tulina ssente ate woteri. Utilize your space. Ekifo ky'olina ky'oba okozesa. Va ku kitanda ddako wansi, vako wansi gendako ku kitanda, gendako mu ntebe, gendako mu ffumbiro. So anyway awoli osobola okuutilize ngawo okubeera nga omukyalo osobola omukyusiza environment. Ekyamakinga sure nti omukazi atobye. Omukazi buli bw'oba ng'omuzina n'akala manya obwagazi buli kendeera. Bw'aba nga naturally mukalu nti ne bwe naakola ntya singa taleeta mazzi, making sure nti ogulayo amazzi gano ge twongerezaako okubeera nga tupimpina baga bakozesa okubeera nga emmana eseerera. Osobola okugula museereza basenga bamuyina. Osobola okugenda mu dduuka oba mu bano basenga baba abantu abatunda ebintu ebyo mu kisenge n'obasaba amazzi ge tukozesa bajja gakuwa. Okitegeera n'oteekayoko ku mazzi n'abeera ng'atoba kubanga gyakoma okutoba gyakoma okubeera ng'awooma oba nga naawe akuwuumira. Gyakoma okukala bimutama bambi ne bw'aba ng'abadde akyayagala atuuka n'awulira nga tebigatta awulira ndabika simusanyusa, ndabika sikola bwenti, atuuka n'atandika okubeera nga naye yeefiiringa nti tamala, ne yeetandika okwenafuya oba okwerabamu ebituli ne kimuleetera okuba nti agenda kubeera ng'asamula. Kijja kuyambako okusamuza omukazi ono buli bw'omuzina singa otegeera nti omubiri gw'omukazi gukyuka buli kaseera. Nti leero wemma nabadde nnyumirwa bbeere nkya nniza obutalinyumirwa. So gezaako okumunoonya nti kale olaba ng'okutte ku bbeere nga luli lyamukyama naye teri mukyamudde, gendako wano ku kutu wano ku kye tuyita earlobe awo weeweeteko wano ewatuula pini awo nuunanuunawokko weeweete like omusizeeko mu kutu olabe nti oba akyamuka oba takyamuka. Bwe kigaana eyo vaayo. Nabagamba obugere obwo bw'olaba akati kano akafo kensembezaayo nkimanya abamu temutera kumalayo vidiyo mulabyemu abatagenda kawulira. Mulaba wano eno wansi w'omugongo eno wansi ng'ojja kugatta ku bbina. Awo bw'oba ng'ozina omukazi naddala ng'oli mu kabuzi ng'oyagala omusamuza, nja kusaba okwata emikono gyo oweeweete wano wansi awo omugongo we gukoma. Weeweetawo mpolampola nga weeweeta ne ku mabinage. Olwo omukyala yangamba nti senga nze nnyumirwa nnyo omusajja waba nzina nga bwankuba obuyi ku kabina binkyamula bindeetera n'okubeera nga mpulira obuwoomi obw'enjawulo. Empizo enjogerako that is waliwo bye mbasagala basharing lwebaka okusomesa kuba nkimanyi nti omuntu ojja kimugamba yakikola ate bulala. So teyali tategeeza mpizi neziruma papa. Waliwo obwo obuyi bw'omukwano omuntu bw'omusabula nga kamuluma katini naye ng'ate kaleeta obuwoomi. Akabina kalina na endings kati buli bw'obeera ng'okazannyisa okaweeweeta munnaye kakyamula omukazi. Ngamba ebbina sigamba ngamba ebbina lino eritubula.
direeta obwagazi. So osobola omunyigaanyigakoko n'omuweweeta mpolampola. Waba nabagamba okuweweeta omuntu n'akyamuka oba n'anyumirwa. Kisinziira engeri gy'otambuza omukono gwo ku mubiri gwe. Bw'onaamuweweeta ng'asiigisiriza ebizigu, tajja kubeera ng'akifiiringa oba ng'akinyumirwa. Kale teweerabira nno, oba oyagala okutuusa omukyala ku ntikko, yiga obukodyo obwo bwe njogeddeko wansi. Ojja kulaba nti omukazi buli bw'omuzina aba akwesunga bwesunzi kuba akimanyi nti nze omwami wange mpozi nga saagize bulungi naye nga nakyamuse omwami wange yakusammuza. Omusino muguwa akadde temuguyitako kapaalo. Omukazi ogezezaako omutuusa ku ntikkaaganye. Gezaako ko ku bifo bineeno by'obuusa amaaso. Weweeta ebbeere lye bulungi nno si bineeno bino ebyokulikuuta obukuusi. Kitegeera. Omala okweweeta ku bbeere, weweeta ku musino. Omukazi ajja kusammula. Munzikiriza nkomawo temwera subscribe and like no comment n'omukama abankuumira mbeere bulungi temujjangu okwo. Yeah.